oluvannyuma lw'ekivulo ekyo kyali very successful waliwo ka clip akatambula ekiro. Omanyi in most cases abantu bano abajja ne batu entertaininga nga si baamuno bwe bamala ebivulo ebyo babaako ebifo ebagenda celebratinga ne beesanyusaamuko. Waliwo ka video akatambula ekiro ekyo ekya mwana muwala eyali agezaako okwata Davido. Ngagezaako okwata Davido ku kirevu nga bw'okalabaawo. Can you imagine? Emily yamuli kumpi awo. Emily is my good friend, TikToker. Yabadde atuwa story nga tugamba ki ekyatuukawo. Naye weetegereza eyo video olaba nga Davido ayingira naye ofunamu kaseera ak'essanyu, ekivulu kiwedde, asanyukemuko ye ng'omuntu. Naye mwana muwala gye yava, njagala oba tusobola opozingiraawo mwana muwala ng'agalula omukono weewatyo ng'agalula omukono beera ng'ate akwata ku kirevu kya mwana mulenzi. Naye baana mwe nga muyina confidence, the audacity, the courage, the boldness, noweevaamu n'oganula omukono okwate mu feesi y'omuntu. Tetuganye omwagala nnyo naye most cases omuntu ono wabeera nga faani abasinga kye bakola kudduka kumuhaaginga. Because oli excited olabye Davido yakukubira unavailable akubidde obuyimba bulungi abasinga kye basooka okukola kuhaaginga naye n'okwata mu feesi y'omuntu mulujjudde weerutyo n'owanika omukono okwata mu feesi y'omuntu. Kubamu akafaananyi singa ye gwe muwala obadde oyingira club omuntu n'aleeta omukono n'akukyusa n'akwata kalevu oba n'akusuna ku ttama omuntu tomumanyi oyingidde kafo kubeera nga ate naawe weesanyusaamu ate omuntu n'aveeri nga kwata ku ttama. Waliwulidde otya? Abaana ab'obuwala bamaada oba tuyitiriza sijja oba kamanyiiro oba audacity, that audacity, the boldness, the courageness n'obeera ng'ogamba nze ngenda mukwata mu face. Nze gamba tweweemuko ku kitiibwa. Ate ekyasinze okwewuunyisa abantu ako ka video okalaba gye kaggweera nga Davido amaze okumugezaako okweprotectinga. Omuwala munnanga alekako simayiro ka video gye kaggweera ng'alaga ali so proud ku kyakoze. Ate nga si gwe mulundi ogusoose obeera nga tufuna experiences mu Uganda. Ne Chike twakiraba wano we yajja n'aperforminga. Chike abatamutegeera bulungi ye yayimba akayimba aka loko ng'ali ne Rema kano your love make me loco agananana wekatyo kagenda sijja kamalayo. Naye nga naye bwe yajja in most cases abasajja bonna ne baba baana baperforminga wano asobola tuuka wakati ekintu ne kikwata omuliro najjamu essaati aperforminge abeerere ddala ng'ali free. Abawala nga baatabukanga ne Chike ali wano. Omuwala baawe yakusasulidde ssente life of the party Mami Beya naye kati subira nti Mami Beya akyasobola okuddayo kuba kati ate tulina Daddy Beya Joshua Baraka naye wazze ne boyfriend wo. Can you imagine yakusasulidde ticket olabe Chike ng'omwepasukako ng'odduka ogenda ku stage otandika kwatirira musajja bamada ekitiibwa tukireseewa. Ni most cases kyembagambye omuntu woba omwagala nga faani bya ddala kabeera kahaga era olaba wansi wabaawo ababeera excited ng'omulaba ayagala ng'ayimba kigambo ku kigambo ng'alaga amwagala obabeera bakaaba n'okaaba naye abo si bendiko because that's fun love. Ndi kuba nabagoyinga astray notandika okwatirira n'omukwatirira ekifuba kati oli yagenze sikabirevu bya Davido ate nze saagalira ddala muntu akwata munne mu feesi tomanyi waje wakutte naawe kenyini tojjukira biki bye wasembye kwatako. Ennaku zino feesi kintu kya buvunaanyizibwa nnyo feesi zaffe tuzifaako nnyo obudde eri n'amagalo gonna mu feesi y'omuntu. Just imagine singa ggwe nga bw'oli awo bofa ku kasikini k'omuntu n'aveeri n'amagalo we n'akwata mu feesi yo gy'olabira gy'olina ka skin care routine.